abakkiriza mu Yesu Kristo mu nsi yonna bakyagenda maaso n'okujaguza amazuukira ge. Ate olunaku olwaleero Ekereziya Katolika eguddemu enkyukwe oluvannyuma lw'amawulire okutandika okusaasaanira ensi yonna ng'abadde Ssaabalangira w'Ekereziya Katolika ow'e2066 His Holiness George Mario Bergoglio abangi gwe bamanyi nga Papa Francis okubeera nga assizza omukagwe ogw'enkomerero. Papa Francis ono ng'afiiridde ku myaka 88 egy'obukulu bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa Ntenvu omwaka 1936 omwana mulenzi ono George Mario Bergoglio n'azaalibwa ku njegoyego z'ekibuga Buenos Aires mu ggwanga erya Argentina. Ono kati yali azaaliddwa abazadde Mario ne Regina abaali abasenze okuva mu ggwanga erya Italy. Wabula ono ng'akyali muvubuka mbulakalevu waliwo ekirwadde ekyamubala embiriizi era okukakana ng'afunye obuzibu ku mawuggwe ge. Bwe giti emyaka gy'atandika okutambula era ng'ennaku z'omwezi 2 mu muzigo wa 1992 yaweebwa okubeera omulabirizi wa AUCA n'essaza erya Iris gye yali azaaliddwa. Ono yasuumuusibwa okutuuka ku mutindo gwa Ssaabasumba ow'essaza eno gye yazaalwa. Ono era yeyongerayo n'asuumuusibwa okutuuka ku mutendera ogwa kalidinaali mu Bukatuliki era ng'eyamuwa ekifo kino yali Papa John Paul II. Wabula nga bajjajjaffe baalugereesa nti akwata empola atuuka wala, ono yeeyongerayo n'okuweereza Mukama era ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa Mukutula Nsanja mu mwaka 2013 ne kirangirirwa mu nsi yonna nga George Mario Bergoglio bw'afuuse Paapa ow'e2066 mu nsi yonna lyali ssanyu na mizira okwetooloola Roma, Italy awamu n'amawanga gonna Ekereziya Katolika gy'etuuka okwetooloola ensi yonna. Wabula ffe wano mu ggwanga tumujjukirako bwe yakyalirako wali mu kigwa ky'abajulizi e Namugongo era nga Bannayuganda nga bakulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni be baamuwaniriza mu ssanyu. Ono alabiddwako ng'asisinkana abakulembeze b'amawanga agawerako omuli President Barack Obama, Joe Biden, omulangira wa Bungereza n'abakulembeze abalala ab'amaanyi okwetooloola ensi eno yonna. Tusaba Omutonzi alamule Papa Francis ng'emirimu gye emirungi bwe gibadde. Nze Martin Bosakali Essuubula, Dream TV, amawulire amakuŋŋonte.